omukulembeze w'eggwanga erya Burkina Faso Captain Ibrahim Traore avuddemu omwasi n'ategeeza bannansi b'eggwanga eryo erya Burkina Faso nga bwe batakyetaaga nfuga eya demokrasiya. Bwe yabadde ayogerako ne munnamawulire ng'alina ebibuuzo byamubuuza ku TV y'eggwanga, njagala okutegeeza nti emboozi eno yabadde yatute akaseera akawerako, naye Captain Traore yategeezezza nga bannansi b'eggwanga eryo batakyetaaga demokrasiya olw'okuba nti demokrasiya si wa mawanga ga Africa tebakyamwetaaga. Yajjayo ekyokulabirako n'ategeeza nti mu mawanga gye bagezezzaako okukaka enfuga eya demokrasiya gagudde bugwi n'enkoona n'enywa. Yasinze kwetooloolera ku ggwanga erya Libya nga gye byaggweera kwali kuyiwa musaayi, ne gye buli eno it is a failed state. Yalaze nti yonna gye bagezezzaako okukaka enfuga eya demokrasiya nga abagikaka mawanga geebunaayira, amawanga g'abazungu ge gakaka enfuga eya demokrasiya. Naye yategeeza nti nno enfuga eyo si yaffe Abafirika. Yagambye demokrasiya tasobola kubeera successful mu mawanga aga Africa. Era n'ategeeza nti nno bannansi b'eggwanga erya Burkina Faso beerabire demokrasi tagenda kubanga agoberera ebyo ebitalina makulu mu mawanga aga Africa. Njagala okutegeeza nti ensonga eyo ekutte ku bantu bangi, era abatunuulizi b'ensonga bangi bagezezzaako okubaako n'ebigambo bibawaanisiganya okulaba nti balaba ki ekiyinza okubanga kyekigendererwa kya Ibrahim Traore. Wakati nga Ibrahim Traore amaze okubanga awezezza emyaka egiwerera ddala teginaba kuwera 5 kuba yajja 2022, naye bingi byatuuseeko nga bitwala eggwanga mu maaso, kyokka ate bingi bye tulabanga mu nfuga eya demokrasiya bingi bigenze bitattanyizibwa. Katusooke tutunuulire ebimu ku ebyo byatuuseeko bbanga lyakamala. Captain Traore alafuubanye mu myaka gye yakamala mu buyinza okuva lwe yajja mu buyinza mu 2022, afubye okuzza ebyobusuubuzi mu sectors nyingi okubizza mu mikono gya gavumenti, ebyobusuubuzi ebyo n'abijja mu mikono gy'abakyerupe. Njagala okutegeeza nti sector eya mining, gold mining, ekyo kye kimu ku byasooka okuzza mu mikono gya gavumenti, era n'ebigendera mu kuyiikuula zaabu mu ggwanga erya Burkina Faso byonna gavumenti yebikwasaganya, si bye ebyaluli nga kampuni ezisinga okwasaganya ate zeebunaayira. Njagala okutegeeza nti okutumbula ebyobulimi akisoosowazizza nnyo, ate nga alafuubanye okulaba nti asitula ebibuga mu by'enguudo, mu by'amakolero n'ebirala. Ensimbi ze beewolanga mu World Bank ne mu International Monetary Fund IMF, ebyo byonna yabiwera. Yagamba nti eggwanga erya Burkina Faso lisobola okubanga lyesitulira ebyenfuna byalyo ne liva mu byampola embuzi oba ebyampa embuzi nkuddiza ente, ebyo n'abigoba. Era World Bank yagaana nti Burkina Faso tekyetaaga nsimbi ziva mu bitongole ebyo ebiri ku mutendera ogw'ensi yonna n'ebirala bingi. Naye njagala okutegeeza nti olunaku olwajjo ku Lwokuna olwa Sabiiti eno yategeezezza nti beerabire enfuga eya demokrasiya, era bwe yabadde ayogera yayogedde bw'ati: people need to forget about the issue of democracy. We have to tell the truth. Democracy is not for us. Yayongedde alina ne statement gye yakoze ebyabyogedde ali ku mukutu ogwe TV y'eggwanga. Naye ate era mu mboozi gye yabadde ayogera n'omu ku bannamawulire ba RFI
ayina ekigambo kyeyakozeseza kyegamba democracy kills. Ebyo byagendedde mu bigambo byabadde ng'aweereza ku mukutu ogwa RFI mukutu gwa byampuliziganya ogugwayo Radio France International, era nga bano amawulire guli ku mutindo ku ddala lya nsi yonna ogwa RFI ogwavuddeyo ne statement eyo Traore gye yakoze democracy kills, era nga omukutu guno ogwa RFI gulina ekitebe kyagwo mu ggwanga erya Bufalansa naye nga guli ku ddala lya nsi yonna. Amawulire gaalyo gasinga kwetoolera ku nsonga za Africa naddala mu mawanga ago agaaliko amatwale g'eggwanga erya Bufalansa. Naye bw'atyo bwe yategeezezza ng'alagira ddala demokrasiya talina kalungi kaalimu, era yategeezezza nti nno amawanga agagezezza, ayina ne statement yayongeddeko n'agamba nti amawanga ge bagezzaako okukaka demokrasiya bibadde biggweera mu kuyiwa musaayi, era n'agamba mu statement ze yalina ekigambo kyakozeseza democracy is slavery. Njagala okutegeeza nti bw'atyo Ibrahim Traore bwe yategeezezza bwe yabadde mu mboozi eyabadde mpanvu ennyo nga ayogerako ne bannamawulire. Njagala okutegeeza nti democracy kyeki? Democracy mu bufunze tusobola okubaako ne bwe tugigaziyaamu. Eno y'enfuga ya gavumenti egoberera amateeka, era ng'enfuga eno ya demokrasiya obuyinza bubeera mu bantu, buyinza buba bwa bantu, people power, era abantu basalawo butereevu, baba n'okusalawo obutereevu oba okuyita mu bantu abo be balonda okubakiikirira ne batuusa ebirowoozo byabwe. Kitegeeza nti abantu baba bakola okwesalirawo newankubadde balina be bayisizaamu okusalawo kwabwe ne kussibwa mu nkola. Democracy kisibuka mu Luyonaani era nga Greek term etegeeza people and power. Emisingi demokrasiya kwe yeetooloolera mulimu obwenkanya, mulimu eddembe, mulimu abangi we basonga, enkola y'abangi we basonga olunwe, abangi ensalo y'abangi, era nga demokrasiya asinga kweyolekera mu bintu nga mu okulonda, enfuga ey'amateeka ne bannansi okwenyigira mu mirimu gy'eggwanga obutereevu, naddala mu kusalawo ensonga ezitwala eggwanga mu maaso, baba bankizo bannansi. Kati demokrasiya mu bufunze nyinza okutegeeza bwetyo, kyokka ate era bwe weetegereza omukulembeze wa Amerika ayina bwe yannyonnyola demokrasiya kyeki. Omukulembeze ya Abraham Lincoln yali mukulembeze wa Amerika owe-16. Njagala okutegeeza nti ono yafuga Amerika okuva mu 1861 mwezi ogwokusatu naku z'omwezi zalinnya mpaka mu 1865. Ekisanja kimu kye yali afuze, ekyokubiri yali akitandika ate teyasobola kubanga awonawo okuttibwa okwategekebwa. Njagala okutegeeza nti mu myaka gya 1800 Abraham Lincoln ye yannyonnyola government of people by the people for the people. Ye bw'atyo bwe yannyonnyola democracy. Kakati government of people for the people by the people, Abraham Lincoln bw'aba bw'atyo bwe yaginnyonnyola. Kati Traore eno yenfuga gyagamba mbu abantu basaanidde okubanga bagyerabira. Njagala okutegeeza nti ate luutu eno bwe yabadde ayogera yalagidde gwe mulundi ogukyasembyeyo okubanga alaga obunafu obuli mu nfuga eno ya demokrasiya, newankubadde ate ebikolwa
byali byatandika dde okweyoleka nga biraga nti enfuga egoberera amateeka yali yagivaako dda, egoberera ssemateeka gwe yasangawo. Njagala okutegeeza nti nga yakayingira mu buyinza mu 2022 nga tataba na kubuyingira, yennyini yasuubiza okubanga akuuma oba atumbula demokrasiya. Ye gwe yali alaba nti yali amaze okubanga ataasebengerera era n'asuubiza okulonda mu mwaka gumu. Njagala okutegeeza nti ng'amaze okulinnya mu ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga erya Burkina Faso nga wayise emyezi 6 gyokka, yalangiriranga okulonda lwekwali kutakyalina makulu, naddala ng'alina bingi byatunuulidde okubanga agogola mu gavumenti ne mukulaakulanya eggwanga. Era yagamba nti okulonda si kyekyali ekyenkizo ekikulu ennyo okubanga kitunuulirwa. Njagala kutegeeza nti ne gye buvuddeko mu mwaka guno gwennyini yavuddeyo n'ategeeza nga akakiiko k'ebyokulonda bwe kaddukanyizibwa ku nsimbi empitirivu ddala, era n'ategeeza nti nno tekakyetaaga kubanga kagenda mu maaso n'emirimu gyako. Dr. Captain Ibrahim Traore bw'atyo bwe yategeezeza. Njagala kutegeeza nti ono era nga ajja mu buyinza nga tannaba kubanga alinnya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga, yasuubiza okulwanisa akabinja aka Al-Qaeda obubinja obw'abamukwata mundu, akabinja akalala aka ISIL linked armed groups oba aka Salafi Jihad militant group. Njagala okutegeeza nti obubinja buno obw'abamukwata mundu nakati bukyatigomya eggwanga erya Burkina Faso, era abantu abawerera ddala bangi basuddewo amayu amaka gaabwe ne batandika okubundabunda olw'abamukwata mundu abakyerigisa ng'ekigotta entula ne gye buli eno. Naye nga bye bimu ku Ibrahim Traore bye yasuubiza newankubadde bikyagaanye byo. Njagala okutegeeza nti gye buvuddeko mu mwezi ogwa January mu mwaka guno gwennyini, Traore yawera ebibiina by'obufuzi ebiwera ddala 100 n'awamba n'ebintu byabwe bye bakozesa mu mawofiisi n'ebirala yabiwera ebibiina by'obufuzi. Era njagala okutegeeza nti multi-party system mu Burkina Faso tekyalina makulu okusinziira ku nfuga eya gavumenti ya Ibrahim Traore. Era nkutegeezezza nti akakiiko k'ebyokulonda gye buvuddeko, era gwali mwaka guno gwe tukubye amabega mu mwezi ogw'omusanvu, yategeeza nti akakiiko k'ebyokulonda ssente zikakozesa mpitirivu era emirimu gyako n'agiyimiriza. Njagala okutegeeza nti ne Paalamenti era yasattululwa nga yakajja mu buyinza 2022. Paalamenti yagisattulula era eyali ekolebwa ababaka abalonde bano yabakyusa n'abasikisa military appointed transitional assembly, bano ye yabeerondera. Njagala okutegeeza nti bwe bitu bwe bikyatambula, wabula abatunuulizi b'ensonga bangi bakyataddewo abiri, kubanga batunuulidde kati ebitongole ebisembereddwa okunyeenyezebwa omuli ekitongole ekyamawulire n'ekitongole n'essiga eddamuzi. Ebyo nabyo bye bimu ku bitunuuliddwa okubanga Ibrahim Traore ne gavumenti ye abiyingirira okulaba nti asattulula enteekateeka yaabyo, okulaba nti bijja mu nfuga eyo egoberera gavumenti eriko kati gyakulira. Njagala okutegeeza nti era eggwanga lino kinajjukirwa nti gye buvuddeko lyasala eddiiro ne liva mu kugoberera oba okubanga litambulira ku ntoli ezeyaliko colonial power eggwanga erya Bufalansa. Bano basala eddiiro era kati batetera na ggwanga lya Russia. Njagala okutegeeza Bufalansa yakakibwa okubanga esuulawo emirimu gyayo mu ggwanga erya Burkina Faso gye buvuddeko, era Bufalansa gavumenti ya Traore yasaba Bufalansa okubanga eyabulira ebitongole ebyenjawulo byali eteekamu ensimbi. Bufalansa ekyayamba ku bintu bingi,
naye amaanyi ge yali eyina naddala mu kulwanisa buno obubinja obwa Al-Qaeda n'obubinja bw'abamukwatamundu obulala, ate emirimu baagivaako kubanga n'abajaasi ba Bufalansa abaali bateekebwa oba abaali basimba amakanda mu ggwanga erya Burkina Faso, njagala okutegeeza nti bamukwatamundu abawera ddala 50,000 Bufalansa yabatikka n'ebazza ku butaka France n'ebajja mu Burkina Faso kubanga baali tebakyazigatta na ggwanga erya Burkina Faso. Burkina Faso ekyayambibwako mu bintu ebitali bimu, naye Bufalansa amaanyi yagakendeereza ddala. Njagala okutegeeza si Bufalansa yokka, si Burkina Faso yokka. Burkina Faso n'eggwanga erya Mali n'eggwanga erya Mali, eggwanga erya Burkina Faso ne Niger, amawanga ago gaava ne mu mukago ogwa ECOWAS. Njagala okutegeeza nti omukago guno gwa bya busuubuzi, naye ate nga gugoberera n'enkola oba gutumbula enfuga eya demokulasiya. Baaguvaamu ne bakola omukago ogwabwe ogumanyiddwa nga Alliance of Sahel States. Omukago guno gukyalimu amawanga ago asatu, Mali, Niger ne Burkina Faso. Mugambye amawanga gano gaava mu mukago ogwa ECOWAS era ne batandikawo ogwabwe. Njagala okutegeeza nti amawanga gano gonna asatu gaaliuko wansi w'obukulembeze bw'eggwanga erya Bufalansa naye tebakyazigatta.